Minisita, next time Nabanja abaje mukatale kenakawo. Nabanja Achimasa. Achimasa, oyita mufeno tatumansiza petwagala mmanyi. Oyo mpuliranga njagala nakulu kusamaziga maama. Mama ekyamazima mutulaze abakulembeze bammwe bakyali bapya. Naye maama tukwatagana nammwe abasite kanso. Naye ffe ng'abasuubuzi abakulembeze baffe bwe batadde eri. Mutulaze abammwe tubalabe maama. Era ne tubaaniriza. Naye abo abaffe gye mwe batadde. Amazima ga Katonda mukulu maama mwakeera wano. Ne mutugamba tulonda abakulembeze. Ne tujja ne tulonda abakulembeze baffe. Maama batukoze bulungi akatale konna. Mwanike emikono bagamba nti amaana ffe batukoze bulungi. Mwanike emikono. Tukuza banana, obukulembeze buno obuliko maama, butukoze bulungi maama, tukwatagana nabo, tebayingira mirimu gya state council, bakola nsonga zaabwe. Oyagala baluwa, tugenda wa chairman, maama chairman tatujjako yadde olwataano, bwe tuba tugenda okwewola ssente maama. Kaguwa Mutulaga Joseph, mutulekere. Mutulekere. Ekirala, we don't have enough toilets. Toilets zikukute kyali ggulu tujja kulwala ekyo abagambye nti nno obukulembeze obukadde obwaliwo bwavaawo n'abagamba nti balese market master ne administrator bakole emirimu bali gye baali bakola n'abagamba nti musobola okulonda obukulembeze mwenga abasuubuzi musobole ebugolobyo olwaleero waliwo abakyala nga mu midaala gyabwe mwe bajja kasukulu fees akaweerera abaana nabo akabayimirizaawo bw'ojja n'olangirira nti okuva olwaleero teriiyo mupangisa kuddamu kusasula landiroodi nga nannyini mudaala ogwo oba nannyini kaduuka ako toyina ky'omusasudde oyinza okulowooza nti okolera President Museveni kalulu naye nga tomutoolako. Nyonnolwa abantu bano kugitegeera bulungi nti directive egamba ki. Naffe wadde mwatugoba naye tusanga obuzibu ku mirimu gyaffe gye tukolera ti oli ajja n'akugamba nze gwe nalonda tebandeetera mulala kumuzza mu kifo kyo. Oli agenda kusulanjala kikakatako okukwata mu nsawo n'ojjamu 12 n'ozimuwa. Obwabuduuka obw'emidaala Pulezidenti bwe yayogera nze ndowooza nange nawulira oba nze nawulira engeri oba yayogera Luganda nga mpulira Lusoga simanyi anti Olusoga ndowooza ludita lwa Luganda. Bw'oba oyagala ekyange nze bwe ndowooza nti oyagala kyennyina omala kunsasula ne tutegeeragana deni n'okitwala. Nze simbadde simanyi nti bw'oba oyagala ekyange onsijjako bujja n'okigabira omulala. Ekyo kiri feeya ku baana bw'oba ng'oli muzadde. Alajje n'ekiwanduko kye kiraga nti yazimba akayumba ako era kabadde kake. Bw'anajja n'essente ze yakazimba tulyoke tugambe tikatugenda kukola ki tugenda naye nga ttaka lyaffe lino mukimanyi era ffe tugamba nti olwaleero tugenda kumenya katale kano tewali asobola tuga nti lwaki tukakoze eki tukamenyezza. Naye nze nja kubasaba tukuume emirembe olwaleero tugenda kutambula. Nja kubasaba tukuume obuyonjo, nja kubasaba muwuliriza abawala abo ati tutambulira ku tteeka ate nga tetunyigiriza muntu yenna. Yensonga lwaki tuli wano ate nga leero si lwe lusembi okujja twagala ensonga z'obutale zitereere. Kati gwe bw'oyogera bw'otyo ate nga ngezaako okutereeza oba onnemesa naye tonnemesa mudaala gwe mu mirembe. Ebizimbe ebitaggwa tugenda kubyogerako ate mu lukiiko olutono olw'aba administrators bano bonna ne nankulu ne ba directors tulabe ebizimbe kyekibulamu. Of course naffe tulabe tulabye ebi tulina ate okwogera nga tuli mu nnyumba yaffe naye temuga tuzze kulambula bulambuzi naffe tuzze kulaba nti abantu basiiba mu ofiisi oli awandiika nze bunaku nfuna abawandiika amabaluwa mu Butale zabawera 10 naye mbasaba
katubeere nga tutuma ba adimini bano